Hello? Hello? Bannange mutya? Friends, how was the night? Ndi wano Here I am. tulutumbuze. I failed to catch sleep. Mbalamusizza nnyo. I salute you all. Nsazeewo okukola ka video kano. I've decided to do this video nkashayiringe naawe munnayuganda. and to share it with you, a Ugandan. Bannyabo ne bassebo. Ladies and gentlemen, nga tutadde ku bbali ebyobufuzi byonna bye tukkirizaamu, endowooza z'ebyobufuzi, putting aside all our political ideas and beliefs, z'eddiini n'ebintu ebirala byonna byonna nga tubitadde ku bbali. religious affiliations and beliefs, and all other things, putting all aside. Obula nga tukomye mu bantu ffe ng'abantu. But coming back to the fact that we are all Bannayuganda. human, we as the people, Bannange Ugandans. gye tuyise Friends, wala, now to Uganda tell eno you, gye yise wala. we've come from far. This Tuyise mu Uganda has come kubonaabona. from far. We've passed through Mukimanyi sorrows. nnyo You twayita all mu know slave we went trade. through slave trade. Tuyita mu bassekabaka baabali ababi ennyo. Then we went through those tyrant kings, Abatujju, bad kings, the abaddiranga terrorists, abantu ne bazifunika ku those who muli could get people's hands nga and bawanda pierce amalusu them mu kamwa onto sharpened k'abantu. reeds. Those who used to Nga spit bamaze into people's okwegoga. mouths after Ne tuyita mu clearing bizibu their bitirivu throats. nnyo ne tujja Then we tuwambiwa went through a omuzungu lot of wano problems. Then it came to pass that we were captured by the white ne man. tumuwona ne tuyita mu Then we escaped the colonialism. white man and we went through Oyinza ne mmala colonialism. n'okutuddira. Then Tulowooza authority nti ensi came back yaffe to us. ekyuse. We thought our Bannaffe country had bennyini changed. abaakwata obuyinza wano Those from mu among us who Uganda captured power here in ate Uganda ne balemererwa nabo also failed okukwasaganya obukulembeze. to handle Ne leadership. zissemateeka ne bajja nga On top bazikyusa. of that, they came on changing the Obutujju ne buba bungi mu constitutions. nsi ne tubonaabona Terrorism mu became more mirembe rampant in the Obote country. yasooka, We Obote suffered in the days of the first yaddako, Obote, Idi Amin. Obote 2, Idi Amin. Tugamba twegatte Then we thought, let us join hands kuba alowoozebwa nti bajja okununula eggwanga. with those Abantu whom ne we bafa thought ne bafa had come abasukka to rescue the emitwalo country. 5. Subsequently, our people Tugamba died, tu- over buli omu nassa 500,000 ekikubo. people. Then everybody took a deep breath. Ne tulowooza nti tufunye ensi empya ne tukola ssemateeka. We thought we had formed a new nation and made a Emyaka 10 constitution. ne tutambula ku For 10 ssemateeka. years, we moved by the constitution. Museveni gwe twali tulowooza nti y'omu ku banunuzi Museveni, whom we regarded as one of the redeemers, n'ajja ng'afuukira bannayuganda akayinja mu ngatto came to become a small stone of discomfort within our shoes. n'abafuukira vampire. He became a vampire to you. Kati atufuukidde ekizibu. Now he's become a problem to us. N'ensonga But the core lwaki reason nkoze video why I've eno, done this video, gye njagala tusharinge ne bannayuganda bonna, that I want us to share with all Ugandans, era gye njagala nawe sharinge ekirowoozo kyange kino. and why I want all of you to share this thought of mine. Bannyabo ne bassebo, amanya nze Nyanzi Fred Ssentamu. Ladies and gentlemen, I am Nyanzi Fred Ssentamu. Byonna bye tukola nga tubitadde ku bbali, Putting aside all that we are doing, tusooke tulowooze ku ggwanga lyaffe lye tuzimba, let n'abaana us first baffe think of our abanaatuddirira, country that we are abanaatuddira mu building, bigere, and our n'ebikolwa children bye who will tulaba come kati. after us, who will take on the helm from us with the deeds that we are now witnessing. Gwe nnyabo naawe ssebo ali eyo asirisa obusirisi, Madam, ng'olaba and sir, ensi yaffe you who eyonooneka, are there just keeping quiet. ekyokola tekiriiyo. What you are doing isn't becoming of a human to do. Tetusobola kutunuulirwa bikolwa bya butujju We cannot keep watching the terrorist actions bikolebwa ku miti mito. being inflicted Tetusirika on the busirisi. young generation, and we just keep quiet. Neewuunya okubanga I wonder that abantu ab'obuvunaanyizibwa the responsible people abakola emirimu egy'amaanyi mu gavumenti, who do great works in the government, baminisita, ministers, permanent secretary, permanent secretaries, executive directors, executive directors, businessmen mwenna abali mu bikuubo, the businessmen over there in the shopping malls in Chikubo, abazanyi b'akatemba n'abayimbi, actors and musical artists, abantu ab'obuvunaanyizibwa, men of responsibility, ne muba nga mutunula ne musirika busiisi ne mulaba nga obutujju bukolebwa ku bannayuganda, watching on as the Ugandan people are being terrorized, abavubuka abato, young people abatakutte emmundu genda mu nsiko, who've not held guns to go to the bush, abatakoze butujju, have not engaged in any terrorist attacks, abantu abandibadde batwalibwa mu makooti, people who would have been taken to courts of law, n'amakooti ne kooti ne zifuna emirimu, ate abantu ne balamulwa, such that people in the courts of law can be employed and the people receive justice. ne bakwata abaana b'abantu ne bababaaga, They get people's children and cut them into pieces, ne bakwata abaana b'abantu ne bakuba emiggo, get people's children and batter them,
ne babasala ejjirita, cut them with razor blades, ne babookya ebigere ne babagolola ne paasi ezookya, burned their feet and pressed their bodies with flat irons. G'omusumba mu ekereziya And you, a pastor in an ecclesia, n'olinnya ku olutali n'ovayo nga toyogedde ku kigambo kikwatagana nansi ku nsonga eyo. step on and off the pulpit without saying anything concerning your country, without saying anything concerning that matter. Bwe pasita n'ogenda kubuulira ku kituuti, A pastor, you go onto the pulpit n'ovaayo ng'oyogedde ebigambo bingi nnyo mu Bible naye ng'ebikulinaanye mu nsi yo and tobyogedde. come off the pulpit after speaking many words in the Bible, yet speaking nothing about what's happening just around you in your country. Waliwo ebifaananyi ebitambula ku social media ebyakakwenza baali bagamba teyakubwa. There are some pictures moving on social media of Kakwenza. They were claiming that he wasn't beaten. Ne mulaba ekyamutuukako. But you saw what happened to him. Mwalaba ekyatuuka ku mwana Maseruka. You saw what happened to the gentleman Masereka. Abantu bano lwakuba babayo ne boogera ku nsi nga bwe bagiraba. These things happening to them only because they come out to speak about what they are seeing in the country. Nga kye balina okukola kukwata pen na lupapula kuwandiika. The only solution they are seeing is to get a pen and paper and write. Nga nawe obaddamu nobalizoninga ne pen n'olupapula. Yet you also can reply them with a pen and Abalakola paper. mobilization ya kibiina kyabufuzi ekiri constitutional. Others being charged for mobilizing for a constitutional political party. Ebintu bye bakola basharinga constitutional rights zaabwe mu ssemateeka gye tuyina. The only thing they are doing is just sharing their constitutional rights in the national constitution that we Naye have. mutabani wa president eyandibadde afuuka ekyokulabirako But the son of the president, who would have posed an exemplary figure, n'avayo n'alagira ne bakwata ne babakuba. comes out and commands that they be caught and beaten. Abaana bangi abali makomera abamu baafa. Many people are in prison and others died. Situmanyi kubanga bw'otegereza tochi eyo waliwo abatagiyitako. We don't know. Because if you keenly look at this torture, there are others who can't live past it. Nga bamukwata ne bamutwala ne bamukuba azirika n'abafaako. Having been caught and taken there, the person just faints and dies in their hands. Emirambo gino bagiteekawo. Where do they put such corpses? Abantu bafe abaabula. Our people that got lost, Abaana b'abantu abaabula nakati nga babanoonya. children of men that vanished and are being searched till date. Baabulirawa. Where did they get lost to? Ne batagenda kulaba ku malaalo gaabwe. That you cannot even find their Baleka abaana graves. baabwe. Kiki kye musimba mu mitima gya bannayuganda? Some of the deceased left their children here suffering. What are you implanting in the hearts of Ugandans? Ensi muzimba nzimbe oba muzimbula nzimbule. Are you building the country or you are just unbuilding it? Ekigendererwa ki basajjamu kye muyina? What motive are you people having? Naye naddala ddala mmwe abasirisa obusirisi. And in actual fact, you people who are keeping quiet, Abasirisa obusirisi. those of you keeping quiet, Namwe muli batemu. you too are murderers. Omuntu ng'olina kapasite ebaako ky'oyogera A person with the capacity to speak something n'osirika busirisi naawe obeera mutemu. against this and then you just keep quiet, you too are numbered a murderer. Oba tokozeseza buvunaanyizibwa bwo. You've not exercised your responsibility. Biki by'obuulirako ebikwata ku bazungu, ebikwata ku bintu ebirala byonna, ebikwata What ku are you bugagga preaching n'ebintu about ebirala concerning the whites, wealth and all those other things? ebikwata ku bulamu bw'abantu tobiyogeddeeko Yet you've kept silent about those that concern human life. ng'oli munnaddiini. And you are a religious person. Ebintu bino mulaba ng'ebyokusagana ebijja baddi. You are deeming these things as just a joke, but they will come back to you. Tubabuulira ebintu bino nammwe bijja baddi. We're telling you, these things will come around for you too. Bigenda kukwata ku baana bammwe. They'll happen to your children. Ensi ejja kufuna wano The ekizibu. country may get into a serious problem, Neffe omulimu ogwaffe tugukoze. but we have done our job. Tuvudde ne twogera. We've come out and spoken. Tetusirise We've not kept era tujja quiet, kusigala nga twogera. but we shall keep speaking. Oboolyawo Maybe. oba n'atunonera By the time they'll come for us, ng'omulimu naffe we'll tugukoze. have done our job. Eno eringa njiri ya Kristo. This is like the gospel of Eringa Christ njiri ya or the nnabbi. gospel of a prophet. Teri No yekwasa one can pretend ntakiwulirangako. that they've had nothing about Teri it. atalabye ebifaananyi bino, teri atamanyi kigenda mu maaso. None of us has not seen these terrifying pictures. None of us does not know what's going on right now in the country. Ebintu biyise ku leediyo, biyise buli wamu wonna. Things have been passed on radios and everywhere. Twebaza ne bannamawulire abasobodde okufulumya ebintu bino. And we appreciate the news reporters who've managed to put out these things Ensi n'ebiraba. for the world to see.
gwayina essimu You with the phone. tosirika busisi kozesa essimu yo bulungi. Don't just keep quiet. Use your phone well so we can make our country better. Banyabo ne basebo enwana Ladies yakyuka. and gentlemen, the fighting tactics changed. Enwana sikyali ya mundu na masasi. We no longer use bullets and guns. Museveni agezaako okusika abantu baveyo balwane abatte. Museveni is trying to pull out the people to fight physically such that he kills them. Kubanga yengeri yokka gye basigadde kati okuva belwaneko. Because it is the only defensive measure they are left with now. Ffe tetujja gigendamu. But we shall not subscribe to that. Mukozesa masimu gammwe. We are saying just use your phones. Mutambuze message eno. Pass on this message. Abantu bano bamanye tebasobola okufuuka ekikolimo. Such that these people can know that they can become a curse. Bwe kiba kisoboka baveeyo beenenye. If possible, let them come out and repent. Beetondere bannayuganda. Apologize to the Ugandans. Kubanga enkola gye basigaza yokka basigaza mu buyinza. Because the only tool they are left with to keep them in power yakutiisatiisa bantu is intimidating the people. Kubanga ekisajja kutuuka nga ne ssente tezikyakola nga tebasobola bagula. Because time will come when they'll not be able to buy the people. Nga tebakyasobola tugula. When people's loyalty could no longer be bought with money. Nga tebakyasobola kugula bantu. When they can no longer buy our hearts with money. Kubanga abantu bamanyi kye baagala. Because people know what they want. Abantu baagala nkyukakyuka. People want change. Just as simple as that. Kyangu nnyo bwe kityo. N'olwekyo bannaye tuveeyo. So let's all come out. Kusirika. Don't just keep quiet. Olaba Maseruka nga bamuyisiza bwe batyo ekyajja kuba mwana wo. When you see Masereka has been handled that way, next is going to be your child. Abaana abamu balina ideas za njawulo. Because children, some of them have different ideas. Balina okulowooza kwa njawulo. Ojja kuzaala omwana yagende ku opposition. They have different thoughts. You'll give birth to a kid and they'll go to opposition. Bamukole ekikolwa ekifaananako bwe kiti. And they'll do to him or her the same actions that you've kept quiet about. Lwaki tulinda ensi okusajjuka? Why wait for the country to get worse? Lwaki mulinda abantu okusituka? Why are you waiting for the people to rise up ne bagezeeko okwerwanako mu mbeera etali nnungi and fight for themselves in a way that's not good? Kale bannaye twongera okusaba bannayuganda bannaffe mwenna bannyabo ne bassebo. So then we continue to request all our fellow Ugandans, ladies and gentlemen, bapasita mulina ekibiina ekibakulembera abalokole. Pastors, you have an organization that joins you. Born again Christians. Kuŋŋaane mwekolemu omulimu muveeyo n'eddoboozi limu mwogere ng'abasajja n'abakazi. The born again Christians, get together, speak up with one voice as ladies and gentlemen that believe in Christ. Abakoze omulimu ogwo tubeebaza. We thank those who've done that job. Ekereziya bannaye mwongere okulwana muveeyo tulwanyise ebikolwa bino eby'ekitujju. The ecclesia continue fighting on. Let's come out and fight these deeds of terrorism. Abakulembeze b'ebyobuwangwa, the traditional leaders, mulekere awo okukkiririza mu ekyo kyokka kye mulimu awo. Stop just believing in what's around you. Ensi eyonooneka. Our country is being ruined. Ensi yaffe eyonooneka. Ensi yaffe yali twali tumanyi eteredde n'ensi yongera kwonooneka. We thought our country had got better, but it's just continuing to get worse. Byange bannange mwebale nnyo mwebale ddala. Those are my words. Thank you very much. Tukubula. One fails to catch sleep n'olowooza and think. Mukama abeere nammwe. May God be with you.